twalirirayo ekitundu kino naye tukwebaza otukingina emisajja emisatu amannya agange Zeesoboka Paulo basinga wano bamanyinga Nakawuki erinnya lyesinga okukozesa zeno omubaka akuwagira ebisajja bisatu era nga bamanyi oyinza okukomaawo naye bw'oba wakomyewo ku kino kitegeeza okuweereza okyali wakati nabo ekibuuzo kyebalina bano okubuuza kubanga omusajja muyivu nnyo n'amateeka era ebyenjigiriza oza obigoberera omuntu singa akeera ku makya ekitongole kya National Council for Higher Education ekikkiriza nti yakkirizibwa okubeera nga yakola diguli n'asobola okubeera nga yeeyongerayo ku yunivasite era ng'ali mu kusoma emyaka 3 banazanomotikira n'ebibase ebyasomye abekkiriza nti oyo omuyizi waffe era newayita asobolera okulonda bweba omusajja omuyivu yakwemanyi yalimu okusomesa okkiriza nti National Council kintu kyesazeewo n'ekikkiriza nti oyo asoma akakiiko k'ebyokulonda kalina obuyinza okusobola okusazaawo ekintu kyasaliddwawo National Council for Higher Education ekibuuzo kyakikawaana omutuufu ogamba nti yaliko omusomesa kubanga kyamazima tinalisomesa mateeka okumala emyaka 10 bakuwa driving permit okuvuga emmotoka eyo entono yakusanga ng'ovuga loole okukwata kubanga permit eyo tekukkiriza bakugamba nti class evuga primo yakusanga ng'ovuga fuso bakuyaawo ekyo kimu bwe bakuwa driving permit baba bakakasa nti balina okuvuga naye bakusanga ng'ovuga eyo eyakwako bakuya batolina ekyokusatu National Council kyokufuna ekijulu kijja ekijulu kijja era akutwalirwe ekisooka bakugamba nti bakuwadde ebaluwa ekukkiriza obeera okusoma okutuusa ng'oleese ebyo by'osomye oba tosomye kubanga waliwo ababukirayo mu mwaka okusooka waliwo ababukirayo mu gwokubiri waliwo ababukirayo mu gwokusatu taamu esooka waliwo abamala ne basoma ey'okusatu esembayo ne bafuna biteeka n'olwekyo akakiiko k'ebyokulonda kalina obuyinza obwo kasitooba nga tokawadde mpapula ez'obuyigiriza ekiro kakitereeza etteeka okutandikira ku constitution n'erifuga okulonda kwa parliament ennyingo ey'okuna constitution ennyingo ey'ekinaana egamba nti omuntu okwesimbawo lwagendera okwewandiisa ateekwa okuba ng'alina ebbaluwa y'obuyigirize munaffe gw'obuuzaako yagala kubuuza kibuzo sini ey'omukaaga yagirina kuba teyagirina bali bamuteerawo olutindo olw'abataasoma okusobola okugenda okubaako bye bayiga mu yunivasite oba tonnaba kuddayo ku bbaluwa ya yunivasite oba tolina gy'olina nze yasoma sini ey'omukaaga bwemba ngenza okusoma yunivasite nga sinnatikkirwa ngenda nendeesimbawo nga tutesiya yange ey'omukaaga ye munnaffe owa siniya 2 nga tannafuna diguli talina lupapula lwonna lwasobola kuwa ekika lya korona naye akoleza National Council bwe yapimira akapapula ke kaali kakyali era yamuwa ebbaluwa egamba nti mwekali nga 11 Juni naye nga kakwako nkeera waago nga 12 Juni kakati agenda okwewandiisa ng'ali mu 3 October ali kaayitako okukalendezemeka enjawulo ku kapapula ako n'ebyenyi
obuyigirize obwafa abaatula mu maasi ne tusoma kikoka kuwaako naye nze ebituusa kufa siriya 4 girina tagirina, siriya 6 girina tagirina, degree girina tagirina, bw'anaagifuna ijja kubeera permanent. Naye kyotaasoma tagenda kubuuzibwa prime minister wa Uganda tinnabbanja bagamba ofunye abiri. Ne bakubuuza nti omwaka w'ekisirikirani gisibona agabiri n'omwaka ne bakubuuza ssentebe wa disitulikiti yani Kimati Yagwanika bagamba abiri ofunye nkaaga. Emyaka bwe giyitawo ebiri ebintu bikyuka baba balina okutandika okubuuza amalirizo ekiro onampikiriza ebyawandiikibwa kubanga bagambye omusajja ku Pawulo waguwa Pawulo okutuma omutwe gumu endogoyi bwe yeetikka Yesu era abanga bagyalira engoye emikeeka n'okuuba ensansa yalowooza batenderezayo bwemala omutuusa n'ekomawo teyabasangawo nemanya nti era ndogoyi yabulijjo. Muganda wange singa yali akyali nani ezensoli teyandiziguddemu nandibadde muzizaayo n'afuna ebbaluwa endala lwandigendedde omuwandiisanga ebbaluwa ekyaliko ekyo kitono nnyo ako abantu abalala baagala byonna ffe tubatubakolera naye yali yeetaaga nze kati gwe mwami nakawuki